tukyagenda mu maaso. Is a respect. Okuddako kankeere yamaani nenakyewa nti abantu ne bamatira nti nange nawangudde. Muguddako nina okubeeramu lwakuba abalabi bayinza obutakkiriza nti nange nawangudde. Ne respect kale era kyekimu. Napex zonna zisembere kumpi kuba tuddako tukutuku. Ne tukutuku esembere mugisikesike esembere. Ogende baawo. Kyokka tulina onanveewo empola n'enzo tutandikira wano. Ng'omu agatwala kya munne ng'ate ono tayidde ettwala eri n'oli tayidde ettwala eno. Yama zizo. Yeyo. Wanji. Atusabye atuwe ebigambo bibiri. Abooluganda mwenna abali wano munansonyiwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ekiramuso ekyo tekyawula mu madiini era obusiraamu bwekimutonderanga n'agaana oyo si muntu mulamu, si kyabasiraamu era temugamba nti mbawuddeku, kyagaliza mirembe. Olwaleero ndi wano alyanisikiirize simulaba bulijjo naye sibeerangako kumpi waali. Badde nina ebigambo byange bitono nnyo byenjagala omugamba kuba ina emyaka 28 n'emyaka 48 musinga obukulu. Musuubiza ekintu kimu, amasannyalaze g'ayina teri yali abadde nago ng'atandika butandisi. Olwaleero omuntu alina amasannyalaze mu Uganda tumumanyi, naye teyatandika na maanyi ng'Alien Skin ge yatandika nabo. Alien Skin musaba ekintu kimu, akyali mwana muto. Ebintu bye byagenda ne bikubwa byonna ne biggwawo, era Palaso mutima gwange namunyigira. Entalo zizze zibaawo mu Uganda. Bebe Cool, Bobi Wine, baani ne balwana, teri yali alumbye munne na makage kolo na bintu bya munne. Alien Skin mwana muto. Bw'aba ayina amasannyalaze g'omwana omuto mwenna mugamanyi gaba gakuba. Olaba abasajja bampuuga amasannyalaze ga myaka 5 gabatawaanya oba azaamu. Alien Skin mwebazaako ekintu kimu, butaddayo kulumba Palaso era n'atawaabira kuba mubaakuba mulimu abantu abasula enjala. Palaso be yaduumira nti mugende mukube. Kati Alien Skin wabakwata n'abakuba ekkomera bagenda kulyaki. Era yansanyusa naga sijja kulumba era sijja kuwaaba. Alien Skin mwebaza, webale butalumba. Azaamu TV njebaza. Teri yali agabye ebirabo nga bino. Nze bulamu bwange sigamba nti sobola okuba sente ezigula pikipiki. Boda eyo bajaji nagyegomba nnyo naye eriko ennyondo. Era nze mu bulamu bwange nvuga kagaali. Sibulwako sente zigula piki. Naye epikipiki eno gye bampadde sukuta eno nja kugivuga. Bajaji kwagala gwe tomanyi kyoli mu Uganda. Byonna ebibaddewo ebyobufuzi yaddewo ebiri abatali b'NRM bangi naye basigala bakwagala. Nze siwagirako naye Alien Skin mwagala. Nate nga bagamba NRM nje simulabangako ng'akubira kampeyini. N'olwekyo ono mwana muto musonyiwe ebimuseereddeko ajja kutereeza. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam. Webalireko webalire ddala. Bikiyo yiyo alikuta. Ndowooza tumukwireko mbogalo seeka. Webale nnyo okusiima munnaye. Oh yes.
omuntu alina abantu be tatambula yekka mulaazo ono wagwa wengwa era omugagga abeera n'abayambi be kati muyambi wange esimbi kapisi y'omugagga n'omugagga nga munene ku boosi manya omukozi nga munene ku oba omugagga wegayalirira. Mr. Muhereza Kombweni. Mr. Muhereza Kombweni. Awatukutuku. Jisembeze wano. Hiyo. Tumugwireko mugalo okusembayo. Tunachanga tugambayo nawe sebo. Nimbanza kusima Azamu, nyoti mseja mtoro nimbanza rutoro. DJ. Azamu yenye kintu kyakozire ekya kampuni zinde kitakora. Buli kimu kyona nekirabya mazina. Nino obugamba butoto bungwenda kwa muzini yono muzini wange muno. Ebizina byona mbihuda kandi mwagize wena atemka. Nyondo wena atemka. Amanya bena ade mutuzoka tutiko ko kondoto. Ni sababu gambe musajja ono mulimu oluganda kanti nsaba kubuulira nti oyina ekikulimu ekyo kizimbe tekigwa kuba tufiiriddwa abaana bange. Nze ndi wano nina emyaka 42 Katonda bwoti bwe yantonda osobola okumpita w'ensanvu oba naye ndi 82 naye omuntu oba oyina ekikulimu wabaako ate ekirala ekikugoba kikujja bukiri watusanyusa nnyo ffe abawagizi bo obutaddayo kuwulira ebintu by'okuwulira bitumazeeko abantu abamu bafiira mu mabbala nga bakola bawulira. Tujja kuwagira oba babibiina tetukuleetamu ate bibiina ebibiina tetubireeta mu bayimbi abayimbi tubasuula ku bebibiina leka ayimba atuyimbire tunyumirwe oba ayimbidde wa People Power oba ayimbidde Nganzo Bwena ate muleka akole ki ayimbe. Bano abaana bato bajja tuvaamu ntegeeza okutoononekako ate obutasobola kuyimba kyono kyayimba mwagale kyali oba Wena Ademu oba wa People Power kasita abalina talenti ekoze eki emulimu. Nzira kwa Azamu manager oze wano n'oyogera naye n'ekintu kyeweerabidde nti Azamu eno ye bwe mukutu okusobola okubeera awantu enkuba n'etonya akakantu bamba temugetegerezanga yo tevaako tetumanyi oba sigino zayisinzijja naye nze kati nzizeeyo okuvuga abakazi bange 2 n'abaana nga tugenda kusaba abaana bajja kutuula omukyala omuwali omulala wali omanyi ffe tulina enzikiriza yaffe eno oba eno geeri wali abaweereza eno abambala ebyawagi abo n'oba obeera n'abakazi 5 balina okutuula 2 era bw'olabamu omulala nga takyagala oyo gwe baba kuwa omulala. Bwetuli bwe tuli tweyanziza Katonda abeere naffe. Tusikemu tukutuku yaffe pikipiki ye respect banaye entwanga omusajja agikoze eki entwanga omusajja naye agifunye katusabe Uganda ebeere ne companies eziriza ku bakirayanti baazo jamani gwanga lijja kukulaakulana mpola singa tuba n'emitima bwegituwalayo. Mayanja Joseph si Chameleon. Mayanja Joseph oba Joseph Mayanja siyo nasingamu okunzijongeera ku kyamuka ebityo bwe biba naye bwe tunakusanga obugaito abimanyi abiri buli kuli luddawa mwamanyi Cricket Oval byakyuse munaye ekifo kyalabye bwekityo nekigamba byebyo abasinga baweddeyo ebisigadde tunabiwangula lutoddako milioni 2 ngowaziwangudde musobola okukomawo wano tufuna ekifaananyi ekyawamu wano milioni
bagambayo kuba mbadde mpulira olugezigezi lundi bubi yakubuuza kyogenda ozikolamu ng'era abantu abalala neyanziza nange nebaze TV Azam badirekita bamaneja basponsa bonna banagula omulimu omunene guno gwe bakoze okutuwaayo ku birabo bino. Ebirabo bino biringa bitono naye binene nnyo okusingira ddala ku nze. Alan Skin nze banzije wala nze okujingwe kyekomwe kubanga sebategeera nze ndi meeya. Nze ndi meeya w'ekibuga ekimu mu Uganda naye olw'obwavu bunumanya nnyo. Badde nina abaana basoma bali babiri bali ku University Isaka KIU badde mmanjibwa nga Katonda yamanyi era ntaasizza ng'ayise mu Azam. Azam mwebale nnyo mwebalire ddala. Nze nalina obusente butonotono nembeera ne TV nnyingi n'abakyala bangi ne bamaama bange kitange beyandi beyaleka bonna nali nabagulira TV ne lwali olwo TV zonna ne zirinnye ebbeeyi. Omwezi ogwo gwennyini ogwo ne nga sikyaddamu kuteeka sente ku TV. Nali ntambula nensanga akamotoka nga kalina TV nti Azam sente meka zaali ntono nnyo ne ngamba mwanguwe TV 7 naye zibanyambye nnyo. Kati kyekinyamba kati nina akaana kali mu P6 amazima ge nyina ayagala kusula ku TV. Ye yaŋŋamba nti waliwo akazannyo tusasulire emyezi 3 olw'okuba bagisasula mulundi gumu ate tuwulira muzeeyi otagala kituyambeko tuleme okubeera nga tubuukabuuka mu kusasula. Nensasula omukyala n'akubira nanga namba eno yiyo wayingidde mu kazannyo wasasudde emitwalo 39 neŋŋamba ye kati oli mu lwokaano twali mu mwanyi tulambula balimi. N'akuba essimu nti gwe mwami Lubwama nti ye oli ludda ndi mu nnimiro mu mwanyi twali tulambula emwanyi n'oli ng'awulira n'agamba owangudde oli n'agadeka oyo mufe ndowooza owulira nga bakaayana deka oli mufe bagenda kufeera ne tuvaayo nga tukaanyiza nti leka tugezese omukisa gwange. Omukyala n'addamu n'akubira kati ndi wano kati abaana bagenda kusoma era mbakakasa ate bwe balimala okusoma omugenda omuleeta wano musabire omulimu mumutaasizza mumunyambye nyamuleeta wano musabire omulimu oba kwera lujja oba kukola ki naye mbakakasa ndijja wano neebaze. Bwe mulibanga mukyaliwo nga mukyali mu kitongole mulindaba abali baawo ndikoma wano mbannyonnyole kyenayitamu nga kiitidde wano oba edukota ziribeera wano oba bali bazisengudde naye nze nva mubende bamubende sayidi eyo. Omwami eyaguwe yafunye tukutuku nali mulabyeko kubanga kumpi tuli kumpi era okumulabako naye we simanyi yawaka naye mulabako ng'avuga ekipikipiki ekifaanana ng'ekyo makanika naye si kikye naye avuga buvuzi naye afunye kati ekikye oba waali mbadde muyozaayoza naye afunye ku kikye. Mwebale nnyo sebo omuyimbe bakwebazizza. Nze nandibadde nkusibirira ntaana sente kati tuzinoonya mu politikisi ku levu emu yokka. Bw'oba olina ebisaanyizo ndaba abantu bakwagala nnyo omukyala n'abaana be bakwagala nze ebyokuyimba sibitegeera nnyo. Yenoonya akalulu ka paalamenti gy'ova ogenda owute ku supu kurimu mukama abawo omukisa. ati ngewe siti tuvireko ku mmeeya engalo ez'amaanyi walaayi tumusiimireko n'omusanyukirako. Abantu bayita mu bingi mu Uganda tewali ali seefu tukitegedde ndowooza lero ndioti amabanja mmeeya gamutuuse mu bulago kyokka muyinza omusanga nga nti balowooza yalina ssente z'obuwaki Uganda bwetyo. Okay, thank you.
waba okali akatinitini okay wangudde afunye buli omu afunye kyadde asuubira ngazze waneeno nange nkisuubidde oba nange nkifunye kinadde nkola ki kinabadde nsuubidde ya respect happy new year mwebale kulaba Azam naffe tuwagira ndowooza okutwalire wamu mbanze mbatadde wamu and house at large Jamuka TV tugenda kukolagana mpola mpola nkolagana ejatandika mpola mpola mu ngeri eri kiwe kiri kati manager mulabyeko si omulabyeko ngenda vano nga muguziza ndoza table nawe olaba kigwanidde akigule kigwanidde muyite oba mulumbise muyite tugenda kuba obugalo bw'amaanyi nga tuwaniriza CEO wa Azam TV omukulu Dennis Kalikwan Sebo tukwaniriza Sebo akayimba ko kajja tekayo nawe olwimbo kajja bagaga banyiga mangu obaje yetuuzizaawo why say kati kwata mpola mpola munyonyole mukama wange nzigola bandi musajja munaku ensi yonna emmanyi naye jasilo okusaba kwa bangi bavuddeyo ne bagamba yeni tegekereyo kasho munaku zino ntini osobola okulagako bali abalowooza nti basookawo anti nno era basookawo busoozi okitegedde kati nanke nfunye omukwano omupya ogusoosi ne guntuusa wano ne nfunawo ate ogusembayo mweri engeri eri nti n'omusajja gy'alaga yasanga abasajja banne yaman bossman to the world YouTube public demand. Ali msikini tujatambula naye era tujamuwagira kukakasa nti Azam ejjabeerayo ne mmeeza italiemu babbi netujja kuwa ate kasitayogera yaman respect ndowooza ne betudde ewaka nomusoke mukwireko obugalo bw'amaanyi si kyangu osanga omwami bwati nga siri si kyangu muweerere n'abaana